bakubiriza nti mu mbeera eno gye tuyitamu ffenna buli omu yeetaaga munne, era bw'obanga oyagala okuba nti byokola byonna bigenda mu maaso tosobola kubeerawo wekka, weetaaga abantu banno. Oyinza okwesanga bye bajja okugulako, ojja kwesanga bye bajja okuwa ku magezi, ojja kwesanga bye bajja okuyambako ng'olina ky'osobola okukola, bye bajja okuwa feedback. Sometimes we need feedback. Oyagala abantu bakubuulire ky'okoze kiri kitya, obadde okola keeki yo bagitesting ne bagamba nti nnungi. N'olwekyo abantu bonna tubeetaaga. N'olwekyo mbadde nsaba tukozese ekiseera kino okumanya nti abantu bannaffe bonna be tubeera nabo tubeetaaga, era tubakozese okwekulaakulanya n'okugenda mu maaso. Ate si kubassa. Omuntu yenna akusingako mufuule mukwano gwo. Omuntu yenna gw'olaba ng'alina amagezi musembeere amagezi ago nawe ogafuneko ate osobola okugakozesa, kubanga ekyo ffenna Katonda kyatwagazisa nti mu mbeera eno gye tuyitamu buli omu alina okuba ng'alinnya amadaala era nga takka.